mukozi omulimu batendo nnyo nnyini ddala naye twongera okubiriza abazadde nti ate bwe tubeera mikolo ng'egyo abaana mu making sure nti bali wala nnyo olw'ensonga mulabye ebituuseewo omwana waayo yogenze nayonoona ate mu nva bwe tweyongerayo eyo nno mu mwezi gwa Maachi President Museveni yalabikako ng'agabye biliyoni 5.2 mu banywanyi aba media ba YouTuber saako n'abalala bannabitone bano balabibwako nnyo nnyini ddala nga ssente zino bazigabanye bulungi naye abamu tibaali bamativu n'ebyo ebyavaayo wano nno abamu beetemaŋŋanye bavuddeyo n'amajambiya ne kibooko zikifaalu ezenkalidde awo nga bagamba nti lwaki abamu bamutwala ensimbi ate ne muba nga temutuwaddeeko yadde n'omulwe gw'ennusu bino nno bimukaabya maziga nnyo nnyini ddala era nga bwe tunaaba tubyerabirako ate mu mboozi ze zimu n'emizimu ne gifuuka emizimu omusasi waffe nno yandiba ng'alina ebisingawo okwebyo mu kitundu ky'e Kantindigwa eyo n'abanywanyi gye balabisiddwako nga bali mu mboozi ez'akafubo wabula enkwacco naye efuuse enkwacco naye katugende mu kitundu ekyo ate tubeere nga tubiraba weewaawo kola tuve wano kyekita interview byo naawe bandibiseete tuba kutandika kukola njagende wakasuku nkole sembere maaso sembere otandika interview tosa bino bisetinganga before chagira abange abana bokukavina Kevin ebibyana tunatukole negwinze kuwulira bino ebigambo ngalinda sirika tukole soko sirika tukole so anataka kwenda kampani BTV's bashit ya televise ya Brigadier na representing I am with Samuel Samson Samson Kalibu say magudi gudi I am Bolkanta na tukraka fudusire ya fudugiraba raptor master sector factor dad of the 12th parliament tata wanyuka ichulam daddy Tiana are together hallelujah. So our program Chicken Africa, of course, through YouTube channel ya Fe, abalabi ba family ntubaniriza nnyo. This is yet another episode. Ne Shaufa Lusali, mutabani wa Hadi Yasin, agalabidde bombo. Owa tata wange mulamu. Oh sorry. Oyo jajja. Sorry. Ate jako galubindi tukola bantu. Bwokola interview olinga negayiriza tula na bulungi. Bera musajja. Tula bulungi. Mpozi ngere magoga mambo inacho yagala okulaga abantu atula bulungi sorry so olako lwalero tugenda kwogera ko ne Shaufa Lusali nendo zokakasiza nti shosi nyangu eno tuli mu show tuli mu kantu nze mba mu interview ngenda so olako lwalero tulina Shaufa Lusali tugenda kuba twogera ko naye mumumanyisa myandi shawa aina stories nyingi zayagala okwogera ko naffe so kusumululireko please open seri mukozi wa baba so aina stories nyingi zayagala okwogera ko naffe okuli story y'omusambwa awo njagala tutandikire abalabi baffe ku YouTube bonna comments okusinziira ku episode eyasooka bagamba nti wali olimba kabagamba omusambwa ogwo yagusangawa era byaddi so nga tulina okunoonya otuwe the second edition y'ensonga lwaki tukuleese. Okay, nayanza abalabi baffe aba Chicken Africa amanya ndoboozi Shower from Samian Shower. Onakola leo tukoze interview eno Chicken ngenda kujukiza ebigambo bino. Nze obulamu bwange bwali bulungi. My life was good. Naye simanyi lwaki buli muntu yandibadde I don't know. Chicken embozi y'omusambwa. No, njagala tugiddemu. No, wait. Nyatudde mabega. Ani yakuyise siku yazze. Waliwo yakase. Tewali. Did anyone force you? Nobody. So madde gamba kukoze y'omusambwa. Nyatudde mabega gyetwatandike. Omusambwa okusanga wa? Kalangala. Kalangala oyogeze kola ki? Twali tugenda kuperforminga. Yes, sir. It was Christmas Eve. Tugenda mnaku za Christmas 23-24. Promoter nankubira essimu nangamba njala mujje mukole ki? Mukole. Musaba sente nga nyingi ko mulemesa lwa nsonga ki? Nga buli story zempira ku bantu bagenda okukola eyo ku bizinga tezibeera nnungi. Abamu bafa amazzi, abamu bafa biki. Ne ngamba sigenda kukola ku ki? Kalangala. Togenda kukola kalangala. Nze ne ngamba okalubidde tukole. N'ogaana ogende kalangala. Segede. Ne ngamba ogende kukola kalangala. Kati Sami promoter wamanya nti nze ŋŋaanyi akubira Sami essimu
amugamba muganda omukubide simu njatukole yebuzabuza nina sente bwezi tutukole sadi bamubanja rent akiza because alina pressure ya rent ewaki ewaka kati akote omulimu nze nga simanyi tugenda tukola kikino twagende Kalangala. It was a very good environment, amazzi gaali malungi, abantu nga balungi, but olunaku lwetugenda so twali tugenda performinga nga nkeera kati ningamba nze katambulemuko mu bubaala obuli around manye embeera z'abantu eyibakwatako so that nkola research enkyambo performance ennungi bwenyenda nsanga ekiwala tukiranze ku bbina nkola ki ntabuka nga kirina mu ba tiktoka oyinza kigeraganya ku tiktoka ki ebbina nga dene kira price byali dene bwelityo akoze bukozi kati season musana n'enkuba so tuuka mu kabaala nga mbia wa 10 tukende kapa tumira ku mutwalo ngamba kulengera kujoga Kalangala nekono obugede nepita waita najja nebaita round esooka netunywa waita najja nebaita yo kubine tunywa ngendo ko matandisa okukola ki okutamira koze katandi waita excuse me kati so lindako nga tetunagenda wala bannange badde nsaba waliwo ngambye nti maama wange waali bane maama wange mumukubire ku bugalo simanyi watudde ali mu interview kola ambo oboyocha so kakati olwo nkunyumiza emboozi oyita maama tasira maama wange tula bulungi tunyume maama wo nalaba komenti omwana yagamba mbuga ekiziga obutakiwuute amawute changama kutsiga na chinabe wama olengana na postinga mama we ku TikTok omwana na commenting nagamba kama gwe mundo wachiziga utachubuti yamba mukantu ngende so sako dio story yo msambo sasa ndesene mubala ebala yo nenye tabira twali ekiwala kigenze samanya nti ko zituba kubuka tusimisa maso nese metwane nchagane chinjagala tutuka mu road nalisa sudde twebaka tunye malo kutotwa milio fika abantu bakulu twebaka ntera kumata chikeni ngo mwa ataliwo natale ukuli yes ngabuze ngalazewo chikeni nendo woza ntobomwa atambudde mo bakoza cha nasula na ye ne kwali sache buli wamu omwala ngataliwo nechikeni ngalo kula gambe bigambo bino kwako lunakulamba ngwachoka wakaka soda tikwali musanga ebintu ebiddako okubawo after ng'omuwala agenze kigeninze gola basikyebaka kigeninze obulamu bwange bwonoonese kigeninze obulamu bwange bwonoonese bwennadda ku ziro sikyakola nebakabisa sikategete kati